Museveni alina ebyuma byaleese okuva mu China tibigenda kumuyambako okutracinga Kyagulanyi. Kyagulanyi alina summit gyagenda okwadressinga ng'ayita ku mitimbagano. Kati baleese ebyuma okuva mu China mbu bibayambeko okumutracinga wawaali. Omusajja bamunoonyeza buli wamu abuze, bakoze buli ekisoboka, baleeta bonna abakugu okuva mu Russia ne baleeta abakugu okuva simanye China, North Korea, banoonye Kyagulanyi. Kyagulanyi yababulako. Kati ku mulundi guno ng'ali mu kwadressinga abazungu, oba agenda kubeera mu EU Parliament, oba agenda kubeera mu summit ki, si nnyo sure, naye ng'alina gy'agenda okwadressinga. Ng'ennaku z'omwezi 18 lugenda kubeera lwakusatu. Kati Museveni aleese abakugu n'ebyuma okuva mu ggwanga lya China bagezeeko kutracinga Kyagulanyi ali ludda wa. Omusajja ababuze. Mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero ng'eno ku kitwitter handle kya Muhoozi kitwitinga nti kabobi kati nkasonyiye kabobi biki n'ebisigadde. Kati ekiro ekikeseza olwaleero omubaka w'Entenjeru North gwe bayita Nsanja Patrick bamuguddeko ekiyiifuyiifu ne bamugguza ennyumba ye mu Matumbi Budde ne bamugamba tufunye amawulire amakesi nti Kyagulanyi asula waneeno. Naye wakati security ya Museveni ekola kiga mazima yo sitegeerya ddala kyekola. Mu kiro ekikeseza olwaleero Patrick Nsanja owa Ntenjeru North bamuguddeko ne bagamba tufunye intelligence ey'ekika ekyawaggulu nti Kyagulanyi asula wano. Nze nabagamba Kyagulanyi tasobola kubeera mujega kusula gye mumuteebereza. Nabagamba Kyagulanyi asula gye mutamusuubiriza. Ojja kwekanga ng'asula wa Nabbanja, ate Nabbanja ali kumpi awo n'ekavule ku kitebe. Oyinza okwekanga nga Kyagulanyi yeesulira wa Nabbanja kanje mukubisa emiggo wano egy'okulubuto. Kyagulanyi ayinza okuba nga yeesulira wa. Nze nabagamba mu politics kambabuulire nti empiki zino nga zizannyibwa, wabaawo empiki ezizannyibwa z'otayinza kutegeera na kukkiriza. Okitegeera Kyagulanyi tasobola kubeera mujega ate agende wa Nsanja Patrick, simanyi agende ono omwami weweeno Kasanda Oshabe Patrick Nsambo Oshabe. Kati bagudde ku musajja w'Entenjeru North gwe bayita Nsanja Patrick ne bamugguzawo ennyumba ne bajjaza ne bakebera mu bitanda. Intelligence yaffe etugamba kati abana abasajja babasasulira ki ne babaguza ennyumba yonna nti Kyagulanyi ali wano naye nga mu butuufu taliiwo. Kakati Museveni aleese ebyuma ebyenjawulo okuva mu ggwanga lya China agenda kubiteeka. Kyagulanyi ajja kuba ali live ng'agenda mu maaso n'okwadressinga ensi yonna wano nga bataddeko ebyuma bitrackinge okuva ku satellite bigezeeko ku tracinga birabe nga Kyagulanyi basobola okumufuna. Naye simanyi Kyagulanyi abasajja balumbibwa omuntu gwe batamanyi. Ekisooka Kyagulanyi bwe yalinga mu campaigns yagenda ng'agamba bannayuganda nti mwenna mufuuke Kyagulanyi. Kati tebamanyi ba Kyagulanyi bali bameka. In fact ensonga zino teziri fane munansonyiwa okuseka, naye bano abasajja balumbibwa omusajja gwe batamanyi. Okitegeera omusajja yabalumba tebamumanyi. So nga Museveni agenda mu maaso n'okukozesa resources z'eggwanga okukola ebyo byonna byali mu kugenda mu maaso n'okukola, njagala okukujjukiza nti Kyagulanyi musajja mugezi. Ekyo ky'olina okumanya. Kyagulanyi musajja ali intelligent, musajja mugezi. Tosobola kubeera opposition leader w'amaanyi ebbanga ery'emyaka 5 Kyagulanyi lyabaddewo omwana eyava mu ghetto nga tewasensera gavumenti yoyo gw'ovuganya. Tekisoboka. Nakugamba nti Kyagulanyi no gavumenti eya Museveni ayinza okuba agiriidinga 95% nga gyaliidinga abasajja bano. Ekisooka bakadde, ekyokubiri bakooye, ekyokusatu population ebakyaye. Kati omuntu ali mu kaliba bwetyo, kubanga bano mu gavumenti abantu babaza, abantu babalira ddala n'abalala kati senga muzeeyi akutuka. Senga muzeeyi akutuka tuzzaako ki? Mumulowooza nti Kyagulanyi abeerawo atya? Intelligence agifuna atya? Teriyo kambabuulira opposition leader w'amaanyi ali mu kaliba ya Kyagulanyi. Luno olutalo bwe tulutuusizza nga talina bitundu 95 mu gavumenti efuga. Agirinamu ebitundu nga 95. So kati bamunoonyeza gye balowooza nti gy'alina okubeera. N'ate Kyagulanyi ali we batasuubira nti ate waasobola okubeera. Waliwo kasitoole k'omusajja gwe bayita Osama bin Laden. Osama bin Laden bateekawo emboozi nti ali mu mpuku, baasima empuku, baakola ki?
Osama bin Laden yakwata ewali enkambi y'Abamerika wennyini we yateeka ennyumba era we yalinga asula. Nga waasula afuluma ng'olusajja oluzeeyi ne yeeyanikako ku musana. Anyway, nja kwongerezaawo olunaku olulala. Omusajja abasuza tebeebase. Jadde bavaayo ne batugamba nti ate tumunoonya era tetulina kye tumwagaza era naye abasuza tebeebase. Ebibuuzo biri nti beebuuza omusajja ono apulaninga kaki era abala kaki era azaako ki, abulidde wa, alina baani, bateesa ki, kwegamba ebibuuzo bingi gye bali naye ansa ntini. Ebibuuzo bingi naye nga ansa ntini. So ffe tubaawo byonna byonna okubanga tubibatuusaako nga bwe bitambulira. Ate munange awo tweyongera mu mawulire ag'enjawulo. Ekifaananyi ky'olaba oyo ye mukyala Dr. Nina Zedriga. Mwina mumanyi ye Deputy President wa NUP, w'ekibiina kya NUP Northern Region. Omukyala ono yakwatibwa, yasooka n'awambibwa n'abuzibwawo naye nga abadde ennaku zino nga baamutwala wali eruzira Women's Prison. Kaakati gettegeddeko mbu ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero bamutransferinze ne bamutwala eggulu era nga alabiseeko mu kkooti naye nga ku nkola ya Zoom. Era omulamuzi n'alagira baagala bamuleete fizikale mu kkooti essaawa 7. So tetumanyi ekinaaba kivuddeyo kyonna tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako wano mu bojjovo. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Bebe Cool, musajja mukulu Fred Kajubiru Mbuye, teacher aka Chemical Ali amukoledde akatambi kalamba. Bebe Cool, buno bakanjala bukuweereza era bukutuukeko bulungi. 1. Bebe Cool oli mulungi nnyo ng'osirise era teri muntu yenna asobola kukulumbagana bw'obanga osirise. Ne Bebe Cool Moses Sali bw'okwata essimu n'ojja ku mitimbagano n'oyogera ku by'obufuzi, munnange toli mulungi nnyo era osaasaanya ebintu ebitayagala kulika mu matu g'abantu. Kyovula n'abantu bakulumba ne twebuuza lwaki bannumba. Ekizibu Bebe Cool Moses Sali ogaanye okukkiriza nti wakati music wo tetumwinaako buzibu wabula political angle gye wajjamu gye tulinako obuzibu naawe. 1. Toli mulungi mu byabufuzi. 2. Obwagazi obungi bujja kukwasa endiga. Obwagazi obungi bujja kubikusiza omukira gw'endiga ogubikkule. 1. Sigo waleeta Museveni wamusangawo. Olw'okuba nti ofunamu kasente okuva Museveni tekikufuna nti gw'otegeerera bannayuganda. Ekizibu kiri nti bw'ojja okwogera oyogera bingi nnyo n'oyitira abantu ne basala bakuddemu ate gwe n'onyiga kubanga onyiga mangu ate tosiba busungu. Kyova olaba nti gwe oyagala kusiba buli muntu yenna akwogeddeko naye gwe teri muntu agamba nti agenda kuggulako musango ku byoyogedde ne bw'ojerega ne bw'olengezza. Ne kuno nja kusa muganda wa Bebe Cool, ffe tetuli mu lutalo naawe. Olutalo lwaffe lwa Museveni ne gavumenti ye. Kati simanyi oba gwe mugezi wa gavumenti, simanyi oba gwe wa First Family, niye naye bakozesa bukozesa. Ngenda kusaba olw'okuba nti onyiiga mangu. Bannayuganda balina obusungu bungi. Kyandibadde kirungi n'ova okukola live ng'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ng'olumba enkyukakyuka. Sigala mu music wo. Wagamba nti ebyobufuzi biwedde kati ate obuyagaza ki? Kitegeeza nti okyakipinga oni okulaga nti Museveni anoonya legitimacy ate nga wagamba nti yawangula. Kubanga singa yali yawangula mwandibadde mwakola dde ekiddako. Naye okuba naawe okimanyi nti obulamu abba bubbe ne legitimacy ebuze, kati kitegeeza balina okuddamu okusindika olw'okuba nti wabba ssente nnyingi mu kalulu akawedde okomewo oyogere. Ye Natasha nga tayogera, Dana nga tayogera, Patience nga tayogera, Janet nga tayogera, abaana ba Museveni bonna abasukka mu 10 nga teboogera. Lwaki gwe emwavu emponga byoya tasobola kukozesa mutwe gwe basindika oyogere? Kubanga bo bakimanyi nti nabo tebasobola kwogerera ggwanga lino, emitwe gyabwe tebagyesiga. Kati naawe gwe basindika tosobola kusooka kusula ku mutwe gwange ekintu kye ŋŋendamu obuzito bwakyo bwenkana butya. Ekyo nakyo kigambye weegendereze nnyo wandibadde weesonyiwa okwogera ku by'obufuzi.
Yes dembe lyo ne wandibadde oyogera bintu bikwatagana ku nkulaakulana gy'Uganda Museveni gy'aleese so si kulumba babalaga kkubo ttuufu era abantu bajja kuddamu era onyiiga osiba eggwanga lino n'olisiba bw'obaggo baayogera bwogezi oli yakugulawo akawunti enfu n'alumbiramu bizinesi ya mukazi wo n'onyiiga bunyiizi n'osiba omwana kati okyamusibye kati gwe bw'olumba kyamulumba enkyukakyuka abantu bagenda kusirika so ngenda kusaba muganda waffe tetulina lutalo naawe era tukwagala nnyo nga munnayuganda ne zino ensonga zisukka ggwe bebekulu ng'omuntu ensonga zino za ggwanga ddene ziri mu generation ne generation z'abaana bagenda okuddako ng'olwaleero oli well off Museveni akuwa ssente naye abaana bagenda kusigala mu nsi gy'oga nti tofunga efaana bwetyo era gwe singa bajjawo music industry bebekulu osobola okusurvivinga business yizo osobola okukola bw'obanga ne business ya mukyalawo gye baayogerako obwogezi nga n'agyogedde ku si yali omutuufu n'omusiba osobola okusurvivinga tosobola kusurvivinga kati ngenda kusaba muganda wange weewumuzeeko ffe tugende mu maaso n'omulimu gwaffe gwe buulira bubuulizi bantu Museveni byakoze wabula tolumba bagamba Museveni talina byakoze obaagala enkyukakyuka ffe twawangula tukimanyi bulungi nnyo binjagadde okugamba nga nfundikira wano ffe tuli mu serious business yakuggyako gavumenti ya Museveni wabula gwe okyali mu mbeera eri enkadde nti olwanagana ne Bobi Wine yavaawo ddaawo yakuleka kati olw'okuba mwabba akalo ne mweremeza mu buyinza ne mulowooza kiwedde naye gwe mwabba akalo n'abula kuba kati alinda abala kiddako kyagenda okuzzaako nakyo kikutiisa okuba nti tomulaba tasafeesinga naye nga atrendingira gyali kuba kati already mwabba akalulu n'ava mu makaage mukazi ne mucunya n'afuna omukyala ne mucunya tetumanyi gyali ne president tumanyi gyali owulira n'abula nekisigala nga kikutujjisa emmeeme n'akola ki ensi yonna nemuteesaako Europe yonna nemuteesaako nekikutujjisa emmeeme kati agenda mu Geneva Convention okuteesa kikutujjisa emmeeme era owulira tuteredde kati gwe kanzije olw'okuba nti omusajja taliiwo naye ate atrendinga okumusinga kati noyagala ojolete diversion gweoyogera emboozi mukulu nze ngamba ogenda kubaloka okwate essimu balukire ku social media kuno ng'oyogera olw'okuba ogaanye okukkiriza munnanjala kugamba omuntu aba yakusinze musajja muno bw'akusinga ekigere togiyita njovu aba akusinze kati mukulu olw'okuba nti bwemuga nti mwawangula ne legitimacy egaanye ate gw'ogamba nti mwamuwangula atrendinga buli lunaku kuba kati Geneva agenda kwogera mu Geneva Convention oba summit bamudiscussinzeko mu European Union Parliament yabadde ne birthday nakati ekyatambula mumunoonya ate muga temunoonya amakage mugochupayize goli mu nnyumba y'ofuluuta ne mukazi wo mwewujja okuva mu ddiro mpaka mu kisenge ne mu lujja ne mwewujjira muteri akukwatako ne weewuunye babi ali luddawa abaana be bali luddawa Kyagulanyi ali luddawa ne still trending kati gwe ekyo nekikuteeka ku bunkenke n'okireeta n'obusungu bwakyo n'otandika okwogera ku nsonga ezitakwatagana muganda wange Kyagulanyi agenda kukawa emutima nga takukutteeko olw'ensonga gw'ozanyirako ali blessed ate ali ku national matters so si personal matters oba personal interests Kyagulanyi ali ku national interest oba national matters kati gwe oleeta personal vendetta yoba personal issues n'ozireeta ate nga ne issues zaggwawo dda kubanga industry yagibalekera nadda mu politics okunna eggwanga kubanga byonna gye bitandikira obuzibu buli music industry Kyagulanyi amumanyi gye butandikira mu waki mu bukulembeze bw'eggwanga n'asalawo ajja akitandikireyo atereza music industry kyakolemu okutegeera nkiddamu ekkubo obuzibu buli mu music industry oba art industry tebuli mu mmwe ng'abantu buli mu system efuga eggwanga system oyo ekulemberwani ekulembera omukulembeze omugwira atali munnayuganda abbye ssente atayagala nkyukakyuka atayagala nkulaakulana kati ye Kyagulanyi yakiraba nti ekitawanya art industry oba music industry kiri waggulu era kyekitawanya bannayuganda bonna mu bizinensi mu byobufuzi mu byensoma mu buli kimu kyonna n'agamba kangende wali waggulu kyakulema okutegeera nti kati gw'osigadde ku ekyo
ojja kuleeta obukukuba obukadde obuteeke wano ojja kwabiikira ku ssimu so njagadde otegeeza bana comrade mwenna buno obubaka babikulu ajja bufuna tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo munanga abantu bangi tebali basanyufu n'ennyambala ya Prima Kadashi. Nalabye omukyala Afulufiga yavuddeyo nayogera ku nsonga y'emu nti okwambala akantu akampi bwe katyo nga temuli kantu k'omunda, njogera ku kaseruwale ate ng'olina abaana baabali bavudde mu baana b'obuwala, nti mu butuufu si kituufu n'owandibadde baana b'obulenzi nti si kirungi. Kakati n'ono avuddeyo nayogera ku nsonga y'emu. Prima Kadashi va mu maka ga Josted, va mu maka ga Josted. Prima Kadashi buli muntu Katonda yamutondera omuntu we bw'akuviira n'agenda aba agenze. Nziramu buli muntu Katonda yamutondera omuntu we bw'akugendako oyinza obutamuzaawo yeggooyo. Kapozi nyingi zibadde tezisobola kuzzaawo omuntu gwe bali badde naye ng'oyo kassa kugendako mukkirize yes. Teri mugalanda mu bakyala, teri mugalanda mu basajja, waliwo omuntu gwe baakuwanga gw'olina okuba naye bw'aligenda tolimuzzaako. Nakulaba ku konsati ya bbaawo nga toyambadde nga tata wa George Steady naye namulabe mu kidaala baddemu abane maama ne basenga abe niraba n'abaana bo nojja ng'okunamye toyambadde Prima nga toyambadde just oyagala guli tukwogereko. Mwana mwala kankubulya ekintu kimu, George Steady ali mu mbeera etafaanana bulungi kwazi ne mulaba embeera tumulya George Steady ndabira ddala omuntu atannawona. Waliwo ensonga ki George Steady alonda akawala ako kino kijje ku nze ayita kyejjusangako naye ffe tulaba kyotalaba tekitulaba tugenda kukuyamba tukubuulira amazima. Tonna moving on, you're still struggling. Abasajja bakwebako osobola obbafuna wano ne wali batebagala kusetulinga naawe gyobola bwebuliddwa okufuna omusajja gogamba nti setulinze naye tagenda kubeerawo. Bahenule bazze bagenzi abavubuka bonna bamenya badduka buddusi. Sigenda gamba mbu owunye ekivundu, sigenda gamba mbu no boyinawo kasu, sigamba gamba batowooma nga endo yagamba mutowooma. Waliwo omuntu gwe bakutonderanga bw'aligenda aba agenzi. Bw'aba Josted yayenda kyekyakwawula nze mwannyinaze waligende waliveewo omusajja nti omusajja ayenze ndi mutuze mugamba mwannyinaze omusajja fiza ziteekawo azakameza ziteekawo akulabirira lindako okuva mu makaago. Bamulimu abantu nga bo bwenzi tosuula kyewatandika kyewakuza ekibuli kyofukirira mu ntandikwa tokkiriza nga kikabeere nga kikala. Oyo yali omuntu wo mu kusooka mweyagala muli bato ye Ssekyewa ne Stasha biyagala bato Stasha ne Ssekyewa era ensi yonna yabaagala ne bonna era webeeta tewali yaddamu kufuna mutuufu. Ensi ekubi bali bombi mulimu abantu nga tulavu yali yaddala kasitamu ekyawa mbonayenda bw'otambudde katoliddamu. Stasha afunye abasajja abasinga bonna baffere babbi adduse Canada biganye akomyewo balese n'omuzanyira kabina mu kampeyini abawagizi basinga bamuzanyirako bakwata squeeze anoonya amata g'abaana. Ensi yamukuba. Ssekyewa nywedde bubbi abumukatudde naddamu okulaba Ssekyewa oba nazzeemu okulaba Ssekyewa siriimu kyakoze oli. Nye baby, ekimuliza yetotole bakubagalana atera omukozi aliddewo yamanyira okutwatuta Ssekyewa nkakasa abantu bebulaka ku shoot ba tugenda kubeera ffenna ku Valentine special mujje n'abagala bammwe mujje nga bukyali tusobodde nga buyise tubalinde one love kabooma imufaya. Ekyamuleetera okuba mu mbeera eno we beekyawa ne Stasha yayagala okulaga Stasha nti nsobola okukuzzaako gwe kyoli mu kukola. Wayagala olaga Josted osobola omuzzaako ne buli gwe wakamuzzaako yadduka. Ensonga muziwulidde naye oli agamba oli taata w'abaana bange. Yes, taata w'abaana naye ng'ensonga ze bayisaawo bagamba nti yewe respect yewe ekitiibwa yamanye nti kituufu oli taata w'abaana ate naliyo nafumbayo naye nti alekere omukyala ali mu maka kati essaawa yakakati amuwe emirembe akole ebibye n'omwami we nti naye mbu yeesibye ku mwami yekola kino yekola kiri yekola kino tayagala muta tayagala kola ate nti yabange ate ekintu kyakateeteeyo ako ke yayambala nga buli kimu kiri bwabweru
era ndowooza mwalaba omukyala yava eno n'atuuka n'atandika okukasika ng'agezaako kubanga obaolyawo amutereeza kubanga kyasooka ekyo ekintu ekyo bakisimbyeko nnyo essira bagamba nti nedda kyali tekisaana talina bwe yali akakasa abange si bigambo byange naye nga tuli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo